Omwezi guno lwe giweze emyaka 115 bukyanga enjole ya Kabaka Mwanga ekomezebwawo okwaboobwe. Mwanga yali yazaawa era nga yaziikibwa dda ku bizinga by'e Ssessere gye yali yawaŋŋangukira. Be yawangaalanga nabo batutegeeza nti obulwadde obwamutta bwava ku magulu agaali gazimbye. Munnanga Abaganda bwe baawulira nti Mwanga yali yazaawa baanyiikira okusaba gavumenti Engereza waakiri ezze enjole ye ku butaka bwa bajjajjaabe. Nga wayise emyaka 7 gavumenti Engereza yakkiriza era Mika Ssematimba ne Peetero Balizzakiwa ne bagenda e Ssessere ne bakomyawo enjole ya Mwanga. Mu mboozi eno kambanyumize amaziika ga Mwanga. Mwattu ekisinga okuluma nti Mwanga yazaayira ku myaka 34 gyokka. Mu Augusito wa 1912 enjole ya Mwanga yatuusibwa ku mwalo e Luzira ng'eva e Ssessere. Abaganda 500 nga bakulembeddwamu abaami abatonotono be baagyetikka okugijja e Luzira ne bagitwala e Mmengo mu lubiri ye Mwanga lwe yali yeezimbira. Ku ssaawa 6 ez'omuttuntu baagituusa mu lubiri e Mmengo era ne basooka okugitereka mu nnyumba eya Zaakaliya Kisingiri eyali omuwanika. Ku ssaawa 9 ez'olweggulo baagitwala ku lutikko e Namirembe gye yasabirwa. Okusaba bwe kwaggwa enjole yatwalibwa ku Masiro e Kasubi gye yasula. Enkeera ku ssaawa nga 4 ez'okumakya Kabaka Daudi Chwa, Omulangira Nuhu Mbogo, Baagalayaze nnyina Mwanga, Namasole Evaline Kulabako ne batuuka e Kasubi era essanduuko omwali enjole n'esalwa ne balagibwa enjole bakakase oba ddala yoyo Mwanga. Omu ku baaliwo atugamba nti enjole yagyetegereza nga ddala ye Mwanga newankubadde nti yali yazaawa era nga yaziikibwa emyaka 7 egyali giyise. Ebyo bwe byaggwa essanduuko n'eggalwa era okuziika ne kutandika mu butongole. Mwanga yaziikibwa mu ssanduuko 3 okwawukanako n'ebibungeesebwa Kabaka Daudi Chwa yaliwo era awo we yabikkira akabugo. Abalangira Musanje, Ndawula, Ssuuna ne Tebandeke baganda ba Daudi Chwa nabo baaliwo era baaziika. Gavumenti Engereza nayo yaliwo. Ekkanisa ey'e Namirembe nayo yaliwo. Ekereziya Katolika ey'e Lubaga nayo yaliwo era buli eyaliwo yawandiika erinnya lye mu kitabo eky'okukungubaga. Abakungu bwe bamala okuziika abakopi mu bungi bwabwe nabo ne bakkirizibwa okuyingira ne balaba ku ntaana ewaali essanduuko era okulaba kwabwe okwo kwe kuziika kwabwe. Kale okuziika kwa Mwanga kwali kwa kitiibwa nnyo. Kawagiddwa Mwami Bbanda Kabaalu.